naba nga nayo mutino naba wandise biki bino nedda seetaaga kulaba muwala oyo seetaaga kwata ebintu byo neze labayo tutule twogere nedda sebo katono tutule twogere anti laba ekyankwesiza kino sina kimwagaza ekyankwesiza kino namuyise sofana namuyisa jje tugere tumalirize ebintu bino nedda mubimalirize nedda sokojje sofana jangu twogere Shafiki jangu nawe Shafiki jangu twogere sina kinza mu kamera zamu laba naiso sofana muje tumalize ensonga zino sina je mwagaza ebyaddala kubanga nze kyensinga okwetaaga kiki weetaaga mazima kwata kankuteeko mwaba mawulire kwagala byononese bwononese sofana nze kyensinga okwetaaga gwe ne gaayo oyo kati gwe njagala omuli because ye agamba nti omusajja agamba nti akwagala era ebbanga lyonna abadde akuteekamu ssente ze ng'ozirya kituufu kikyamu mekaze yakanteekamu era akubuulidde yakandeetinga emirundi ekirowoozo kyavudde mu mutima gwange ninga mu omuntu yenna nga mwagalwa ku lunaku lwa Valentine ne babaako ky'omuwaayo naye surprise yandigikoze ng'ali sure nti omuntu amwagala naye already naye kejini akimanyi nti si bye nali akimanyi amazima agamanyi nagenda otuuka mu kifo bagenda okunzijjako entunula eri waliyo abakutte kamera eno waliyo abakutte kamera bazintunuzza abasinga tebamanya kyali behind of scene kale toyanza nnyo toyanzege bwe bale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan nzize obudde buno tuwayeemuko ku mboozi n'omukulu sebo nsanyusa okukulaba nsaba koteo ku ssimu eno sebo abagenyi b'enkyaza sebo nze abeera omuyambi waabwe nkwaniriza nnyo ku sho mbadde nsaba mukadde kano sooka obuuze ku batulaba nkusanyukidde Mr. Geoffrey okunkyaza ku TV eno mu TV mujje baleko mwenna gye mutusaako engalo abalabi ba mu TV kiyinza okugamba okay ku lunaku lwa Valentine abantu baali bajaguza gwomu kubategeka akabaga akokuwa omwagalwa we ebimuli era ebintu byatambula bulungi nalaba ekifo kye mwalimu mali kulandi star emakindi awo era wakwata bamuleeta simanyi ani yamuleeta nga amusibye akantu ku maaso mukwano gwe nali mpisemu abatulaba omwami ono gwendi naye ku lunaku lwa Valentine gwe bakuba ebimuli kulandi star okusigira ku kifaananyi yali n'omuwala omwala gwe yatola omwala tumanyiganye sofana mukwano gwange namukyaza kukaawo nakambona okunkambuwalya nava mu interview nga tewedde so sofana muwala muyimbi omwami ono yamutegekera akabaga mwagalwa bagala tubuulira bakwatagana batya byatandikirawa n'amuleeta mu surprising n'ebimuli bya Valentine n'abimukuba video yatambula nnyo era bali mu byambalo bya Valentine okusingira ddala sofana gayambadde ready yenna so ebintu byatambula bulungi side awo mbadde nsaba nga tetunnagenda ku nsonga yonna otunnyonnyola omuntu atulaba amannya go gy'obeera bwe kiba kisoboka era otulina okutubuulira tuuka muti okukwatagana ne sofana amannya gange nze munjako SHAFIC ndi musajja musiraamu sofana oyo era gye mbeera makindi oba mu kizungu makindi kuba oyo nawe wamu obeera mu kizungu makindi nange gye mbeera kati omuntu oyo namusanga mu studio emu ya mukwano gwange gwe bayita Brian Beats ne musanga ntandika okukwatagana nga bw'omanyi obulamu bwe butambula n'olaba omuntu n'omwagala n'omutambuza obulamu tandika ogira nga bw'olaga nti omuliko naye ng'alaga nti apretendinga nti akuliko mpolampola bwekyo bwe kyali kati wamukwesa bigambo ki because omuntu waliwo guno omukwano gwa bulijjo nti gundi mukwano gwange bino ebya bulijjo naye n'obaawo n'omukwano gwa love relationship omuntu nga muli mu love kale nga yakirabanga obanga takitwala kya serious naye abaawo by the way waliwo omuntu abantu abaali banjagadeko ninga nze ndowooza bali mu kusaaga nga bali mu kusaaga sofana wali omugambye konti omwagala ebbanga lyonna lyobadde naye
Bale mwakwatagana wa yakiroza nti kyakusaaga. Bwe wamugamba yaddamu ki? Yanziramu yangambye ekigambo kimu tunaalaba. Gwe nolowooza nti bye bino eby'abakazi ebya bulijjo nti asooka kweganyaganya. Mubadde mumaze ebbanga ki naye? Nga mwogerezeganya no. Nga 7. Atujja tutambuzwa mpola. Nga omanyi nti waliwo emyezi egisooka nga tegiri serious. Bwe tutyo nolaba emyezi emiranga gyo girenga giri serious omwana ogaaka mukole ka surprise. Waliwo kye tuyita date. Omuntu n'omuyita n'omugamba nti ndi wano bakupapaazi oba ndi munyonyo wano jangu tusinkane tuwogeremu. Ebyo obadde wabikolako ko mali musinkanyeko mu mbeera bwetyo. Lwakuba nti munne lwakuba nti kali ye yagaana n'agamba situate tukikola ngo tetudate ngo tetutambula ngo ffenna naye nga nali muyiseeko. Ne tubeerako ewantu wamu n'alyamuko ne tunywamu ne male mu dropping ne ngenda byange. Yes. Olina omukazi? Badde sinafuna mukyala. Kugamba gubadde osuubira okubeera naye nga mukyala wo? Nali manyi muntu nnyo kale. Bwe namulaba nga ndowooza anaaba muntu. Yensonga eyo lwaki ensonga zino zirina wano. Akabaga kano ke wategese aka Valentine ako kumuwerako ebimuli. Ekirowoozo wakijjeewa era wakitandise otya? Ekirowoozo kyavudde mu mutima gwange. Ninga mu muntu yenna nga mwagalwa kunaku lwa Valentine ne babaako ky'omuwaayo. Lwakuba nti ye teyalinda kukakkana kulaba biki bye nalindesemuko birala munda omwo naye yanyiiga yakandaba. Awo ne mmanya nti bulijjo alimba. Bulijjo alimba. Wali otegese ekikulu lunaku olwo lwali omutegekedde? Saagala nnyo okwogera byonna kuba olwedde byayita kati. Tuli ku chapter ndala. Kiyinza okugamba. Kati wano mukujja mikwano gye be bamukubira essimu, mukwano gwe yamukubira essimu okumusendasenda okujja. Mpola nga bonakola pate oba birthday ng'ogikoledde omuntu naye nga sigwa omuyita. Ng'abamuyita balagwa gikoze tomuyita. Olwo mwateesa mutya? Mwateesa mulimbelimbe nti ajjawa? Namugamba mugambe agerako out mugenda kulyamu mugenda kunywamu nga nze siriiko kwasambulaga nti noli mukwano gwe yamuleeta. Kuba ate nga yamumanyi. Kiregeeza nga balina kujja bonna banyumirwe naye nga namulaga nti alina ka surprise kubajjukira oli kyaliwe era alina bakyalibe abalala bangi baba asuubira okukola ebintu ebyenjawulo. Yes. Okay. So ne muteeka bulungi nyembeera yonna nga bwe yali na byonna sikafe yaliwo. Wawulira otya nga akukubye ebimuli? Kuba ebigambo binasinga okuwulira nti saakugamba wega nti nakugamba saakugana okumanyiira. Kuba nali sikirabanga nako naye sikali sakiwulira sikiwulanga nako saakugana okumanyiira kale nga nabo manyi omuntu bwanyiigamu atokogera kyatayogerangako nali sikiwulirangako naye simanyi lwaki kyajja bwe kityo. Kugamba kyakwewuunyisa nnyo? Kyanewuunyisa nnyo era ne mpulira nga n'amaanyi gampedde. Amaanyi ganzigwa. Ningamba surprise yange efudde bweti. Embeera yali etyawo otukuta okuvaawo amaze okukuba ebimuli yekyanze kyanzaawo because nabo abantu bangi abali batudde ebbalibbali abali bazze nabo okusanyuka ebyabwe. Natuuka mu parking bwenti nensirika netulamu nenzikakkana mu motoka nga kale kugala sibitegeera nfiriizinze omanyi okufiriizinga. Nga tujja nakyo zaakaawo nnyogozeemuko olaba nga bikula bisizza bikoze bitya n'owulira nga towera. Yes. Kakati ovaawo because manyi olina famire olina mikwano gyo ab'eŋŋanda zo bonna abantu gy'okolera emirimu gyo gy'otambulira. Bagamba lwaki kiriwo ekiti ne mbagamba bannange omuntu nange nabadde mukwano gw'oyinza okuba nkozesezza ensobi mu nsonyiwe. Ngezaako okwetonda neetonda abantu bangi sisobola na bamalayo kubeetondera. Kiba ne mu nsonyiwe kintu kye nakola sisobola. Wali okituuseeko ekyo n'okwana omuwala n'akugaana? Naye sikikolangako. By the nze nga ndwawo n'okubeera serious mu mukwano. Ate obadde serious ebintu byakyankalanye. Kubanga nze nsaaga nnyo nabo kati by the nze ndowooza n'ekimbezezaawo nga sina oba mukyala nga sinafuna mukyala mutuufu. Ndowooza butaba serious. Kubanga ndaga nti nsaaga nnyo nabo ate nga sooka okugamba nti njagalayo kino nenkola ki. Bwangamba nti njagala kino nga nkola ki nkimuwa naye nga ate mufuula nga kyali wange.
Ekintu kyonna kyakunyiga kitya mu mutima because manyi nti nno birowoozo bingi birowoozo ki byakutambula mu mutima mu bwongo kwekyo ekyakukolebwako. Ekyamazima nalumwa nnyo omutwe. Nze gwolaba natuuka ekiseera ne ngamba oba ki ekiyinza okukakkanya omutwe nga ndaba ne bwe mmira ddagala terinza kuguwonya lwansonga tekyava ku bulwadde nti nali mulwadde. Naye nga mpulira omutwe teguteredde nga gumba lukabaluka. Esebo nti wanene bwe tuba tukwana nti tukola bingi nnyo. Omuntu n'omuvujjirira n'oleeta akalabo kano n'oleeta kali kati nga bwali otegese bya Valentine ebyo. Bwe muzze nga mutambula Sofana badde wakamuteekamu sendezo nga mmeka mu kugeraageranya? Sinza zibala. Abasajja tutera nnyo abamu bwe tuba tutaddemu sente tutera zibala. Naye nga zo sente wadde ozimuwa n'azikwata. Kwe yagambire mbu saagaana okummanyiira naye nga bujjo sente badde ozireeta n'azikwata nga tana kyagamba nti batommanyiira. Awo wabireyo akayimba ka David Lutalo tibyanfuna bye batunuulira bye babibuze nga batunula walala tebayagala bibasumbuwa lwaki wanneefuulira n'otafuna mukondooza ndala kukoma ku ebyo bye wankola mpulira menyese embikoye era nzikiriza ngonze yandibadde omulala nga sigwe eyandekesa bonambe naawe kirabika sirisiimibwa nze obanga n'owanga akaye yankutudde segedde omutima yagukutula. Onaddamu okwagala? Nsobola okuddamu kuba omutima nkyagwina. Yes. Omuwala singa avayo n'agamba nti nze ndi mweteefuteefu SHAFIC njagala mbeere naawe njagala nkimanyi bulungi bakumenya omutima embeera nebyabaddewo naye nze wendi. Naye anti nnyinza obutamanya mutuufu azze yazze mu sitayiro ki bigendererwa bye biri ki okitegedde. Simanyi oba wa mukwano yazze oba wa bulimba yazze kati ekigenda okumbuzaabuza ennyo. Yesebo kyekigenda okumbuzaabuza ennyo Mr. Geoffrey. Kati Sofana wazze muno mukubirako kasimu oba yakubiddeko? Nakumanya yakubiddeko ye? Talina nsonga kyankubira nange seetaaga nkubire seetaagira ddala. Lwaki tomunoonyako ne mutuula ne mubakubye ne muwogera? Oba osanga alina by'atayagala ayinza okuba ng'akwagala naye nga kyokoze ky'atayagala because eri abantu bangi nnyo ye n'abanga ebyomulabisa ng'akwagala naye nga mu kamera ebyomulabisa mu kamera simanya biki nga by'atayagala. Nange nakyuseemu ebyokunjagala abikole ki abireke tanjagala kubanga yanswazizza nnyo. Niwe babadde nga tugeza bamukubidde ku interview ng'ezo ng'atabuka butabusa avuma buvumi. Naye nze sinnamuvumako yadde okufulumya ekigambo kyonna ekimuvoola. Kitegeeza omuntu oyo oba tojja musobola bw'aba asobola okufulumya ebigambo ebikuvoola naye ng'ate gwe yakuba ebimuli tolina yadde embeera gye wataddewo yonna ekuyomba kiba kibi. Olowooza nti Sofana oyo naye byayiseemu bingi because eri omuntu omuwala n'abeera awo naye okusinziira ku basajja bye bamuyisizaamu naba nga naye omutiro naba wandiise biki bino nedda seetaaga kulaba muwala oyo seetaaga kwata ebintu byo naye labayo tutule twogere. Nedda sebo katono tutule twogere anti laba ekyankwesiza kino sina kimwagaza ekyankwesiza kino namuyise Sofana namuyisa ajje tugende tumalirize ebintu bino. Nedda mubimalirize nedda soko gye Sofana jangu Sofana toddayo jangu naawe jangu twogere. Sofana jangu tewekyanga kati interview magala jindeke kati interview magala jindekera. Sofana jangu twogere SHAFIC jangu naawe SHAFIC jangu twogere. Sira kinza mu kamera zammwe naye Sofana mujja tumalize ensonga zino. Sira gye mwagaza ebyaddala. Sofana jangu twogere jangu twogere.
Anze kyensinga okwetaaga njagala gwe naye mukanye soko je jangu tule wano Sofana jangu tule wano nkwegayiridde jangu tuoge tuli ndi mu kamera wano kale jangu gwe tule wano si birungi n'akamu Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'ow'ettulwala musa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 39888 oba nooti 783988813. Kubanga nze kyensinga okwetaaga kiki weetaaga mazima kwata kankuteeko mwaba mawulire kwagala byonoonese bwonoonese Sofana nze kyensinga okwetaaga gwe ne gaayo oyo kati gwe njagala omuli because ye agamba nti omusajja agamba nti akwagala era ebbanga lyonna abadde akuteekamu ssente ze ng'ozirya kituufu kikyamu mekaze yakanteekamu era akubuulidde yakandeetinga emirundi emeka nali mbaddeko naye mulaavu Katonda nsonyiwa nze namuyise nawe nenkuyita nga temanyi nti mugenda kwesinkana wano naye nze kinadde neetaaga tumanye ekituufu nga mwembi weemuli tumanye ekituufu n'abatulaba nabo bamanye ekituufu okitegeera obuzibu buvaawa bwe mbasaagala muntu nagwo omusango laavu tebagikaka laavu guba mutima we guba teguliye we akkirize laavu tebagikaka naye wabaaki kukyaki naye kati gwe omuntu munabeera nga abakazi bangi bali eyo n'abawala bangi bali eyo gy'oli ng'anoonya omuntu amwagala naye gwe noba nga olina omuntu akwagala n'omuyisa bw'otyo lwaki mbeera nkaka omutima gwange gwe kitaagala sobola kaka mutima gwange Jofre wali obaddeko ne laavu ya pretending mwabavuuka mwe mutera obbikola n'olimbalimba omuwala nti omwagala n'okola buli kimu n'omala omwebakako n'otambula n'omulekawo kati saagala bikola saagala kwebikkirirako mugambe nti mwagala nga ate simwagala yali akugambyeko nti akwagala yali akyatuddeko nze takingambangako ate ye fa atugambye wano nti yakugamba nti yakikugambako nti akwagala naye gwe n'omulaga nti kale tokikkiriza naye kugamba ngeri gy'omuddamu teyalimbi wamulaga nti tokkiriza naye ate n'omulaga nti oba oliawo essuubi weeriirira y'ensonga lwaki yalemezaamu n'abeera nga akuwa ne ssente ze emmeka ezo ze yanteekamu yanteekamu sente mmeka azigambye tangambye muwendo gwa ssente naye zaŋŋambye ssente ze z'olidde nnyingi laavu bagigula buguzi nze mbadde mmanyi omuntu ng'akwagala tekimwetaagisa nakuteekamu nnyo laavu yoggula ng'emenya naye gwe omusajja olaba mubi obulungi babulya ate obulungi tebabulya naye ate era ne ssente azirina era ssente ze abadde azikuwa ebbanga lyonna ne ssente ze nze sifa ku byanfuna nfa ku mutima gwange kati lwaki wakola ekintu ng'ekyo ekyokumuswaza because kale fine wali badde tomwagala ng'ogamba nti nze mutima simwagala naye alisi tewali kirazze ku lunaku olwo nga bwe wakiraga n'omukuba ebimuli na biki byonna alisi wali baddewo n'okkakkana n'otuula ne munywa ne mulya n'ova n'okimugamba
oluvannyuma n'okimugamba oluvannyuma nti eno kyokozesa akyagadde era tokiddangamu ndugamba n'obaka engeri gy'oyogera naye reception gye walaga ate yali nnungi. Nagenda otuuka mu kifo bagenda okunzijjako entunula eri waliyo abakutte kamera eno waliyo abakutte kamera bazintunuzzaamu abasinga tebamanya kyali behind of scene gye byava byonna ndyoke mutabukire byavaawo tebabiraba. Lwaki wamutabukira? Lwaki akola ekintu nga tasoose kwebuuza? Senga yatuuza mikwano gye n'aginnyonnyola. At least oli nandeeta ng'akoze eki? Ng'akunnyonnyodde? Nga nzibiddeko. Naye teri n'omu yaŋŋamba. Yali surprise? Naye surprise yandigikoze ng'ali sure nti omuntu amwagala. Naye already naye kennyini akimanyi nti si bye nali. Akimanyi, amazima agamanyi. Teri kyatamanyi. Naye ng'okimanyi naye kyokoze kikyamu nawe kyakuswalizzaamu? Fayini kyanswazizzaamu naye nnyongera obbajjukiza nti laavu tebagikaka. Kati bw'aba nga tudde n'ayogera naawe toyinza kumwagala yadde? Mwagaza ki? Olina omusajja? Ate ebya personal byange tebijjira mu kamera. Tebijjira mu kamera. Nze mmanyi oba nyina omusajja nyinza okuba nga muyina nyinza okuba nga simuyina. Wemba nga muyina ng'akeera ku makya ng'alaba bamproposingidde mu kamera. Kale kitegeezera ekyo ensonga kiweekyanga kubanga gayi yatulaga nti yayogera naawe ne mukanya yayogera naawe era ne ssente z'abadde azikuwa bulijjo. Kitegeeza nti omuntu watukira okukuwa ssente nawe kanyini oba weebuuza nti ssente zampa zaaki because oba tolina kyomukoledde ne bw'abeera kyaliiwo tayinza kujja nakuwa ssente leero nakuwa n'enkya nakuwa ne luli. Kitegeeza nti olina abasajja abalala b'oyagala bwe watidde ku kyoyogeddeko nti waliwo ab'amasimu waliwo abakamera bali bakwata nga ebintu ebyo watya okuba nga bisaasaana okuba nti basajja babala tebakola ki tebakwechangirako. Nti waliwo akaseera we nakolererako mu research papa research Semakula ku papazi buli we wajja nga tewampanga ssente waŋŋambako nti nkwagala ate nakuwanga buli kanaku nakuwanga bwalumu anti buli lwojjanga nga ne wetwesanga mu kafo oŋŋamba tulaba kuwa ekyokunywa nekitegeeza nti tweyagala. Ali kisinza kubanga nze nsigamba nkoti nno nkwagala naye ye musajja kugamba nti nkwagala n'omulaga nti tokkiriza naye ate n'omuwa essuubi. Ssuubi yali akinze sirimuwangako. Yagamba nti wamuwa essuubi. Namulagira wati first nti nze siina kye ngenda kukola. Era byonna ye yabyereetedde. Abantu abasinga bannenya naye ye yabyereetedde. Kirungi naye kennyini akyogera nti namulagira wati first nti sibiriimu. Tagamba nti wamulaga tobiriimu. Alaga nti yagamba yakugamba nti akwagala ayagala obeere girlfriend we. Engeri gye waddamu tewalaga nti okkiriza direct naye ate wamuwa essuubi because era mu abakyala tumanyi tuwenzenga nti no nkwagala tokkirizaawo nti nno ye era bingi byenkola okusigala nga nkusendasenda. Okitegeera era ebimu ku ebyo byabadde akola ekimu ku ebyo nga olanga nti kankolera omuntu ekintu kino okumulaga ddala nti no mwagala era kyabadde akoze naate gwe n'omuswaza. Nze ntunuulira omuntu ebikolwa bye n'embeera ze ne mmanya nti ono tetugenda sobolegana. Buzibu ki bw'alina? Kuba kati gwe omumanyi okunsinga. Saamwagalanga nze. Musajja mubi, musajja muyaaye, buzibu ki because kati gwe omumanyi bulungi. Mumanyi bulungi. Sijja mwegana nti simumanyi. Naye omutima gwagaana. Jofule sigenda kaka mutima gwange. Kali ki ekiddako? Akola ebibye nange nkola ebyange. Yes, kisingako. Naye ye omusajja akwagala. Akwagala bambi. Ye omusajja bambi akwagala. Ate alina tabu nedda.
because guy nze njogeddeko naye era nafunye namba ye nga munoonya kwagala era kino kinadde singa okwetaaga nabadde njagala bw'abazze ffenna tubeere wano basatu n'okuba yekyanze n'agenda bwakulengedde kinadde njagala ate nyatutula wano ffenna twogere tumanye obuzibu buli tugonjoole ensonga muddemu nsonga kize tugonjola tuli bafumbo naye ye omusajja akwagala wadde kale wadde oze neyeekya ng'akyalina obusungu buli naye yakwagala because tubadde tuli off camera tubadde tuli off camera njagala bukuumire ddala obwo obusungu tubadde tuli off camera afuna omutima ogwesonyiwa ekintu omusajja Geoffrey Lutaya yakuyimbira akayimba n'agamba omukazi gw'oli kwana n'agamba nti mpaamu tayimu mukwano nnindaako tomuyita muleera owulidde tampita muleera toli muleera n'ekyo ekikweraza bwe kityo tewali kinneeraza kuba siri mulungi nga bwe baayogera bakulangira obutali bulungi bagamba siri mulungi ne bagattako nti sirina kabina tolina nnyashi sirina nnyashi naye weeraga naye neeragawo mu butaba na nnyashi wange lwaki mu mwenna bazze ngaalaba mu abasiba ababeera munnangira mu comment section waliwo neyavuddeyo n'ayogera ekigambo nti situnula yadde laavu gundayika ndi muli wa bisiya nange laavu sina bwengikulabamu uno oli mukambwe muzibu olaga toyagala kumanya olaga nti nkyalina okunoonya ssente abasajja b'ennaku zino nga bajooga omukazi atayinaamu akulaga ano nti akwagala naye amala okutuusa ewaka nga laba buli kimu kimutunuulidde osaba kino osaba kiri nyina okubeerawo nga siri musajja atunuulidde omusajja omukazi toli mukazi atunuulidde omusajja buli kimu nkisaba omusajja nyina osooka nenoonya future yange nyina osooka nenjiya obulamu abantu banakubeera ku masimu kugamba nti ekyokoze kikyamu ku lunaku ng'olwo kubanga ate ndaba ne mu comment section bakazi be basinga okukuwalabula bakazi banno bamugezeeko omanyi atamusuza yamutende eggonjebwa atamusuza yamutende eggonjebwa oba bamwagala bamutwale naye tebakaaba naye okimanyi olinoonya omusajja nga tomulaba ne wejjusa olituuka ekiseera okunoonya omusajja gubeera naye nga tomulaba ne wejjusa kati omanyi kyo bakadde katuuse nga gaayo yakwagala ebyaddala era senga kabadde katuuse zaadigaanyi ebyakatonda bizibu teri kijjaga katonda teyakiteekateeka kati oyo omulaba nti yeegonza oba tolina feeling tomulaba nti yeegonza Geoffrey n'abasajja balaba edduka naye olabika ndozo n'abasajja abakumenya omutima oli n'abasajja abakusumbuwa ennyo kubanga ti omuntu gw'ogambye tomwagala nga otumerako mu kikolwa kya laavu jasibadde byakusinkana nkwagala ne musinkana kwadeno kagundi Zubedo wado ku bukambwe Zubeda bwayina wado oyinza okkiriza nti omusajja ayinza omusuulawo omusajja tamusuulanga omusajja akyaliwo biri bali bagundi babloga be babiteekawo naye nga ye omwami we akyamulina bakyayagalana interview gye yakoze ndowooza tewagirabye Zubeda muyayo omusajja akyamulina bali bonna naye mwana gwe olabika ndowooza abasajja bakkulusanya nnyo bakusumbuwa nnyo biki byennona mu bufumbo waliyo ebirabo abalimu baabo babuddukamu nze ate nange ngende nga battuka n'enganzi bali bakumenya ku mutima kati naffe kale kati twogere bakumenyako ku mutima byali bintuuseeko naye kati sikkiriza nsobi kuddamu kuntuukako ku byakutuukako ebyo ebyasooka ku byakutuukako ki ekyabaawe era kyali kiti asooka otunnyonnyole era nga bwolaba oyo SHAFIC bwe yajja n'oli naye bwe yajja lwakuba tebyalimu bya kamera n'alaga amaanyi mangi n'agateekawo okumanya gaali sijja nabbi kunyumiza nnyo kuba ekintu kye yakolanga ne bw'oba mukazi okkiririzaawo ogamba bwe sigenda noono nga bw'olaba SHAFIC oyo maama kyova olabanga kati kandi akatono naye nga kavudde mu ntuuyo zange nga sibeesingiddewo ku lwa musajja
oba tulina love abasajja batulimbalimba bingi okimanyi nti Shafic ayinza okuba alina abakazi abamuyayanira bangi naye nga tabaagala ng'ayagala gwe ate nga naawe gwayagala oli wano weeraga bwerazi bamwagale sijja bagaana era wabaayo omukyala eyo nga ayagala Shafic osobola okujja mu inbox yange page yange ku YouTube nkozesa Sofana Music ku TikTok nkozesa Sofana Music jangu mu inbox yange nja kuwa namba ya Shafic omusajja omugabe obuntu butono nnyo tukola olina omukisa omusajja azze gy'oli omusajja atekamu ne ssente n'akola akabaga naggulira ebimuli bya mitwalo 10 naggulira ebirabo byonna nga bigula mitwalo nga 3 najja n'omukuba ebimuli obuntu butono nnyo abasajja babakuba bisumuluzo bya mmotoka nga ate era ayinza kuba musajja ekisumuluzo kya mmotoka mu abakazi abatula ne mu bisikurapu olwokulengedde emmotoka n'otula mu kisikurapu olwokuba yalina olwokuba kyefaananyiza emmotoka n'ogenda naye anti nze siriiwaabwe naye kati maama wo bw'alaba ebintu nga bino bye wakoze alowooza ki oba taatawo bazadde bo fayini kiri ekyabadde mu kamera kyakoleddwa busungu bwabadde busungu era ne ntwala okwetonda kuno eri abalabi abagoberezi bange nkyetonda kye nakola nti nakikozesa busungu naye wandibadde omuntu yenna nti omuzadde yenna asobola okukwata n'akuba omwana we omulawo oba akambi ng'akikozeseza busungu naye wadde eri ebbayina ga kituufu nakikozeemu kibi naye omuntu ono yadde yeetaaga okubonerezebwa bw'ogamba omuntu ekintu omulundi ogusooka n'agaana okukiwulira n'okimugamba ogwokubiri n'alaga nti ye takiwulidde bwe kikyoba olina omukolera fayini nakikola bubi nenkikozesaamu obusungu naye nange sijja kwenenya nnyo kigenze wala kati Shafic singa akubira n'akunyonyola mu buntu n'akugamba Sofana nga ayinza okuba nga mu blocking toyagala kumanya agikubeko alaba oba eneeyitamu Sofana nze nkubuulidde ojja kutuuka okunoonya omusajja nga tomulaba kanoonye ssente zange omukazi alina ssente guno omulembe gw'abakazi bakoze gwolooza Shafic yanjagalako ki Shafic ayinza okuba akwagalako ssente zo siina nnyingi naye njiriba nkola sisabiriza musajja ayinza okuba akwagalako obulungi bwe bakulangidde bw'otalina munange abaana basabula mu comment section omwana yaŋŋambye ekigambo nti kabi ke katalina kabina obulungi babulya ne bannange okukola figa nkolamu ssente obulungi tebabulya mbadde nsaba otunyonyola otubuulire byazze bitya bakulimbye batya because bakunywedde batya okusobola okujja obeere mu mbeera eyo bwetyo magezi abaana balina ati mu bintu by'okulimbalimba olwedde nalina show Entebbe nali maliriza bulungi n'okwambala oyo omuvubuka by the way kyali wange nnyo nga taŋŋamba kintu ne mmujemera naye kati kye yakola oyo gayi yakuleta nga akusibya akantu ku maaso kati atya n'okunfeesinga era oli omuvubuka kazaala nga nkyankalanye we yayita nze naawe we yayita nze naawe ngalaba bitabuse kyolina omumanyi bananyini kifo tebabanenya ku mbeera eyo yaliwo gye waleetawo kacyankalano nza nti natambula butambuzi ne mbaviira bye bamanyi biki ebyaddirira saabirinda novaawo nentambula ne mbaviira olwedde nakamala kuva muzirishe nti newe nabeera nekyali wange abakazi banumbagana kungira ate era nziremu eyo byemu kati gwasuubira Shafic okubeera nga tabaddeyo na mukazi gwayagala
Gwe yagamba konti alina omukazi. Oyinza n'okwesanga nga badde alina gwayagala olulumya. Gwe yagamba konti alina omukazi kuba mpozi nga yakikugamba niba nga takikugamba nga kugula kyo bw'okitebereza tayanze kuba badde n'omukazi gwayagala okulumya. Gamba gwe badde n'abasajja enwe mwanje. Wale togala enwe mwanje abirabe. Enwe mwanje twakola luyimba ne luggwa. Nemwe kesingira mu motoka omukazi najja nakola olutala omuloka n'ajaasa. Oyo naye yali ndowooza yena ntegeera ye. Nze muntu akuuma omukwano gwange. Ate we mba sikwagale kale mba saagala twawukane kuba oyinza okukya ku makya nga nze nyina kyenkwetaagako. Mba nyina okukulekawo naye nga sikwagadde n'obeerawo. Nga kyali wange. Si buli muntu gwe ŋŋaana nti lwakuba nti kati ate SHAFIC embeera yazzeewo nti yazzeemu embeera y'amaanyi nnyo. Naye bw'anaaba yeetaaga tuddemu okubeera awamu. Ab'omukwano. Siina buzibu sofana. Naye bw'abadda mu byalaavu ku luno bijja bbaamu empi. Laavu wagikoowa? Erimu birabo ki? Asooka ndeke nsooke nnoonye ssente. Ebyo ebintu ebigwe ebitali bikolerere. Nze wange kankole ebyange. Biri bijja kwongerezebwako bwongerezebwa. Lwaki weefuula wakabi nnyo naye? Sikwefuula wakabi. Abasajja bano batujooga. Akuzaalamu omwana ogwo nga tolina ke wali weekolerera. N'olyoka olaba endibani. Naye abasajja bonna si be bamu. Osobola okubeerawo ng'ono omusajja yakumenya omutima nga bwe watugambye nga yakumenya omutima nakola byakoze obusungu ne bubeera bungi naye ate newajjawo omuntu nga yazza teyazze kukyusa bulamu bwe tobalaba nga y'abakyala bwe batyo omusajja n'akyusa obulamu bwe n'agamba nti ne gye nali Mukama yannyamba ne naluka n'envaayo. Okimanyi ng'abakyala bagumira bingi. Asobola okupretendinga wano naye nga byasirikidde ebiri ewaka. Biba bingi. Jofula abakyala bali mu bufumbo batudde naye nga batudde n'agamba sijja kuswala. Naye nze okutuula mu bufumbo nga ngenda kuswala nga ngenda kubeera mu bulumi. Wallahi billahi tallahi sijja butuula. Andi kati obulumi obutegeera otya bw'otannayitamu because ye SHAFIC yagamba tanabo yali akuyisizaako bubi. Oyagala gulakyobolo katujjukira okubuuka nsooka ate mala okuzaala ate ndyoke nzijjukira okunoonya ssente. Kati omutuufu onaamulaba otya? Kansooke mala okunoonya ssente kuba omukazi alinamu ku ssente. Omusajja abeeramu n'akamweguya. Naye wano wendi sinnatuuka kukola ki? Sinnatuuka kugwa mu laavu. Kati essaawa zino ndi komando. Era yenna ali eyo ndi komando. Oli komando maama? Saagala kumanya. Era tembeereyo nga mwinyinamu essuubi. Oli mukamba omuzibu? Sikashiba kugamba nti omusajja yenna gwe mba mpositinze nti yabankase. Era yabantu nuzzaamu kamera. Naye n'abantu bakunyigidde okimanyi abantu bakunyigidde? Fine banyize. Okukuba omusajja ebimuli nga baba wala bali eyo bangi nnyo babadde banoonya oli amuwayo akamuli akamubwe kati nga tamulaba. Emikisa gyenkanankana. Ng'ate banyirira balina nnyashi nga bwe bakulangidde balina nnyashi balayika bulungi nnyo figure 8 naye nga teri yadde abawayo yadde akamuli. Kati ate bwe balaba ggwe ndabamu babyegudde ne babisipostinga. Kati bwe balaba ggwe babiwa ate ng'obikanyuga bukanyuzi kibanyiiza era ensonga lwaki bakuvudde ne bakuvuma. Bavume byonna byawulira bye baagala naye ndisinga ate atasakinga. Byonna babikole. Kati okikolo. Laavu yange ne SHAFIC teriiwo. Kati okikolo otyasinga embeera ebezze. Tonyingira Geoffrey. Ebyo nsonga zaaki. Because otugambye oli single atasakinga. Ate omwana yaze mu comment section gwe otugambye wano n'akugamba oli lesbian. N'okiwakanya. Kati obeerawo otya oli gwali singa tasakinga. Nkyalina onnoonya ssente. Bakadama tebabeerawo. Bangamba baana bye bakozesa. Bakozesa ki? Kyukamba ono muzanyi wa comedy.
Oba nawe oli kukyukamba omuzanyi wa comedy. Sinatuuka waawo. Wamakyukamba sinatuuka kukozesa muganda wange. Kati olaba naliko mu Bwakadaama. Sijja kugandi sibubeerangamu. Kati ndowooza y'ensonga lwaki naguba n'omutima. Sijja beesingirawo kulwala abo. Kati wali osobola gatta bintu bibiri omulundi gumu okunoonya ssente n'okubeera mulabu. Nga babigatta abalala ne babeerawo. Abula nga babigatta ne babeerawo. Muganda wange. Tunuulira Sefuko. Buli lunaku asiiba akyusa abakazi. Anti Sefuko yize embeera ze. Naye rero n'abasajja kujja okusanga kati nga nze ndi okay. Olina omukyala? Ye yali waka. Yani amannya ge? Oli mbega wa poliisi. Kati gwe lwaki ombega? Gwe ngolemedde okugera mukyala mu kamera. Bamuyita Joan. Ye Joan? Okikakasa? Nze nga gwe wandaga mulala. Yaliwo. Anita gwe wandaga teyali aleka twalise ebintu byakuwaayiriza. Sikuwaayiriza. Twale eri. Aleka ebintu twalise byakuwaayiriza. Ndowooza olabye. Nabeeranga ku papaazi ng'ondeetera mukyala mulala. Ondeetera Anita. Nga gw'oleetanga omukyala kati essaawa zino oleeta Joan. Anita ki? Twalise ebintu byakulimbira mu kamera. Sikulimba. Nakulagako ddi Anita? Tewajjanga naye ku papaazi. Wa. Ekyo tukiveeko. Gwe osoboledde okwegaanira oli mu kamera. Sijagako ku papaazi na mukazi yenna. Era gwe najja naye yoyo gwe walaba. Mazima. Kati linnya liri kubuza afaanana ate soko describing. Ekyo tukiveeko. Kuba ekifaananyi nga bwafaanana. Kubaza kuba nga linnya liri kuliwirabidde. Sigaza Joaniwo. Nange mbeere n'ebyange ali singo. Nze ndi singo. Banange sinoonya. Tonoonya naye okikola otya, obeerawo otya? Nze kati ndi Kadama Pro Max. Tweyanze Mukama akusaasire, tukwagaliza birungi byereere. Katukusubire butakulaba kubanoonya ng'onoonya nti nnoonya omusajja wa myaka 45 okutuuka ku 7 anandabirira. Naye nga tukwagaliza birungi byereere katukusabire. Naye nga si byangu nnyo n'akatono. Bampyamu ku time. Omukazi olina omuwaamu ku time. Wema mugamba mwe abavubuka ennaku zino muyina eŋŋombo temukyayagala abakazi babalwisa. Oyagala omukazi gw'okwana omukwanye ku makya olw'eggulo ajje mugende ku nsonga zammwe. Nze si wendi. Kati olunaku bwe mba nga ngenda funa abasajja 10 abagenda okunkwana. Bonna nga nabapakukira nga bajjidde mu ttuluba ly'aba SHAFIC bonna batabukire ngenda kwagala abasajja bameka. Kale tweyanze genze Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan webali nnyo kutulaba gwa badde atulaba. Akkiriza tukolekerere wano banafa ba Diamond Primary School Ismail Yokka njja okutwala omwana asome bulungi liri buddo kimbejjaawo. So twalayo omwana asome. Ayina banafa ba SMP Tours and Travels nabo webali ku nsonga z'okutwala abantu ebweru. Nokola ku byentambula ez'ebweru byonna babikwasiganya bulungi nnyo. Katukuleke mbadde ne Sofana ebintu bya love byemusumbuyeemukko byebyo nga bwe byabadde okusinga ddala kyembadde nze neetaaga abantu bano bombiriri kubanga Sofana ye mumanyi SHAFIC gombadde simanyi SHAFIC nekibadde nyisinga okwagala okubeerawo okukkaanya nokulanga gye tukwatamu ensonga zino because zatambudde nnyo naye kirekera nga kiganye because SHAFIC olulengedde Sofana ng'ayingiddewo naye neyeeri akaguju nadduka emisinde nagamba tasobola kutuula Sofana waali kyokka ne Sofana naye era zagamba nti era singa SHAFIC abaddewo wano naye agamba nti nange era saalituddewawo nga waali so byebyo era we mbadde ngenda okukwata ekkubo ntambule enkuviiri sikujemerangako naye leero mbadde ngenda kukujemera n'ekirala abawuliriza baffe abalungi njagala mugende ku YouTube channel yange musubscribinga akayimba ke bayita Mwami akapya akange ne Henry Mwanje
bambi munkolerayo ku challenge ku TikTok mukasubscribing mukaviewing mucommenting nkyabaleetera ebipya bingi. Okay. Yes. Kale tuyenza tweyanzege zeje from Mayanja aka Mr. Wagwan tulabagane. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.